ennaku ntono gye vuddeko mukyala Betty Kamya nga yekalabala wa gavumenti eya Museveni Inspector General of Government kaliisoliiso wa gavumenti ng'ekitongole kyakulira kyekyafulumya alipoota ne kigamba mu Uganda buli mwaka baba trillioni 10. Era nkola nga kaliisoliiso wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya bannayuganda mu malwaliro temuli. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuliza bali kwekumira ku Yugi Updates TV ng'atena tweyungako kkirira wansi olwo ekigambo subscribe kikoneko obere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo abali mu diaspora emitala w'amayanja Qatar, Dubai, Oman, US, UK, Canada, Saudi Arabia munamba lamusizaako nnyo abali ku muliraano Kenya mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Eno speech Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform yagiwadde olunaku olw'eggulu. Yagiwadde olunaku olw'eggulu ng'agezaako okulabisa gavumenti era Betty Kamya yamulabisiza naye ng'asinziira ku bujulizi bwe yavaayo recently n'awa bannayuganda ng'akola embalirira ng'agezaako okutangaaza ku ki ekitawaanya bannayuganda n'ekisudde eggwanga emabega. Bino yabyogera lwenye n'ayogera obuli bw'enguzi obufumbikidde eggwanga lino nga by'ebimu ku bizibu bya Uganda bye tuyina ebikyagaanya eggwanga lyaffe okulaakulana. Kakati speech eno efuuse ensonga ku social media egenda spreadinga globally. Tetumanyi kinyusi lwaki etambudde nnyo. Ndowooza nze ke kaseera okubanga gavumenti ekola accountability baba government officials abenyigira mu kulya enguzi mu bukenuzi mbiki mu kushoobola eddembe ly'obuntu bakolebweko accountability ng'omukwano gwange ali eyampuliriza eggwanga lisobole okuba n'emirembe kwega buli muntu agenda okukola ekintu kyakola kyonna kyonna ng'ekivumirira eggwanga ekivumirira munnansi ng'akimanyi nti saa yonna agenda kuba ng'akisasulira. So si byakudda okuliisa bijanjalo mpiso bannaggwanga lyokka ate nga be bafiiramu be basasula omusolo be bakola buli kimu be bagenda maaso n'okubonaabonera mu ggwanga lyabwe ate nga be basasula omusolo bennyini be bagenda maaso n'okubabonyaabonya. Kikintu tekiri feya era tukivumirira era tukowera ebitongole byonna ebikwasaganya eddembe ly'obuntu mukuuma eddembe ly'obuntu biveeyo bisobole okuba nga birwanyirira eddembe ly'obuntu gw'omukwano gwange basobole okuba nga bakitinga babeere active mu ministries zaabwe ez'enjawulo. Simanyi gwe ndowoozayo naye osobola okujja mu comment section n'oteekaawo wansi endowoozayo n'otangaaza ku bannayuganda ki ekituuka ekisaanidde okukolebwa saako ne gavumenti kubanga nabo beebase tebamanyi kyakukola. Obadde ku Yugi Updates TV nga kw'osinza obba ng'otuwuliza bubalira kwekumira ku mayunga no mbaagala nnyo mbagaliza weekend ennungi mikwano gyange.